ayinawo enkudi essaawa zino ati bagitaakiriza tefuuka tebalina musango kubanga n'oluyimba teyalufunde ekirabo ebiiso yalufuze Irene mu bufunze abaana bayinza okuba nga bo obwavu bwe bubasumbuwa kubanga obwavu bungi nabawulirako n'ebiseera ebyo emabegaawo nga babuukira ababasuubiza amabugo tebanange mwatusuubiza amabugo tetwabalabako amabugo kati obwavu buno bwe bukuluma ennyo ebiseera ebisinga ononooza n'ebitayinza kukuyamba n'obutasooka kwebuuza nnyo bantu nti omusango guno gwenda mu kuvunaanalira Pazo ddala tunaaguwangula oluyimba tayito yalwo baluyita Irene endongo teyakozeseza yo yennyini mbula ekozesa ku bigambo ebyalaavu ebyayimbibwa kitaawo naye byataddemu byakyusizaamu akatono. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Wiiki eno mwana mulenzi amanyiddwa nga ali Pazo alunnabe ow'enkudi alabika nga ssente zonna zakuŋŋaanyiza mu nkudi agenda zonna bagenda zimu kuguma bamuga zireete wano. Mwana mulenzi li Pazo oluvannyuma lw'okuba nti omukwano gwa Irene Ntale gubadde gumusuza ku tebuuke yasazeewo abeeko akayimba kayimbira mwana muwala ono mulaga ekimuli ku mwoyo ne ku mutima gye agenze maaso n'okuba nga abakana n'akayimba ke yatuumye Irene naye akayimba ka Irene buli kigambo gye wawulira mu kiraba ebiiso olw'omugenzi Kato Lubwama ne Nabiri oba obadde kyatawankanya Nabiri obwongo ye wano yayimbye obadde kyatawankanya Irene obwongo nesula mu kiro nga ntuyana yakoliko yakakutte kennyini n'akatuulizaawo ddala oluyimba li Pazo akakwetibya okuyo omweka kyenvanganira omukwano kolenga kasoba okuumya ekyama anti meme gyesula temanya budde ebikere gutonyeza tuyamba ko obukadde bisatu bweddulira Pazo bw'alina okusasula olw'okukola ekyo ky'owulidde n'akola kati nange bajje banvuna nedda so Lil Pazo ali mu kulebukana na family ya Kato Lubwama omugenzi ate nze ndi ku side ya Kato Lubwama aba family ya Kato Lubwama then mukadde ke kamune John Segawa naye yalaga obusungu bw'amaanyi olw'okuba nti Lil Pazo oluyimba olwo yaluzeemu nga tasabye lukusa ate bubi ne video nagenda n'afulumya ne video yawo ng'ebifaananyi bya Irene Ntale biri awo byonna naye olaba abayimbi nkole submission ya Bukenya tandika gwenja kuddira obadde wetuminkiriza there you go Lil Pazo mu Uganda ekibaluwa bakimuweereza bamusabye Uganda temulimu copyright law kisookera ddala I know sasula damage za bukadde bisatu then no bukadde obulala abiri ekintu ekyo kibadde mu bukadde bisatu abiri ekintu ekyo kibudde ku bayimbi abiri za gundi za kosti za gundi za musango singa ekintu ekyo kibudde mu nsi z'ebweru ewali abayimbi nga copyright law gyeri kyandibadde kiwulikika nnyo naye mu Uganda abayimbi basaba dda copyright law yakola ki yabammibwa naye nti waliwo ya 256 copyright law eri mu Uganda yeyo kuloopa ku YouTube oluyimba olwo ne baluggyako ate eyo ya YouTube si ya Uganda si law eya Uganda ya YouTube eyo kayoka gye yinza okukomowa eri applicable nnyo naye eno eyo gamba tugenda mu kooti mu Uganda teriiwo kubanga etteeka terikola ki waliwo eririwo just lyetaaga ku updating ate teribateeka etteeka lirina okwogerwako etteeka lirina okuba nga parliament ligende lwakitula ne balissaako omukono ati lero federation lyerwanirira likyaganje kitegeeza kino Lil Pazo talina musango gwakoze eki gwazizza talina musango ekyokubiri Lil Pazo Katonda alina omuntu gwateekako omukisa Lil Pazo ne kati alinga alien skin ne wakola ensobi abantu babakusaidiye abaana abo ba issuinze ekipapuwa kyabwe kibakuntumye wa Lil Pazo naye abantu bonna bali ku Lil Pazo okulekanza batuuse n'okugamba nti omugenzi twamusondera sente zaffe ez'omutima muyinza ozituddiza nzijjukira nga kyali mulamu yabaga nnyoko omutima ng'akyali mulamu yakyogedde oyo musiru mu bufunze n'amaleyo mu bufunze sirabawo musango nnyo Lil Pazo gwe yakoze ate n'oluyimba abanga akomyawo memories zaki za kitaawe abatuyambyeko okumyawo memories Bukenya waffe amalirize
mama yabadde sala achoko maleyo kiveko kino Bukadde mutata esoko kwiza nto kumazo simanyi munna nze nganze ne marayo Pazo oba omuyino mulekamuko nayongerayo ko edobozi lya kitaawo nanti banga baga Luyimba sigama buno kiyayimbye nti hiti nti yafuse hiti esawa zino nti yemuyimirizaawo ayinawo enkudi esawa zino anti bagitakiriza tefuuka tebalina musango kubanga n'Oluyimba yalwise teyalufudde ekirabo ebiiso yalufuze Irene mu bufunze abaana bayinza okubanga bo obwavu bwe bubasumbuwa kubanga obwavu bungi nabawulirako n'ebiseera ebyo emabegaawo nga babuukira ababasuubiza amabogo tebanange mwatusuubiza amabogo tetwabalabako amabogo kati obwavu buno ebukuluma ennyo ebiseera ebisinga ononooza n'ebitayinza kukuyamba n'obutasooka kwebuuza nnyo bantu nti omusango guno gweyina mu kuvunaanalira Pazo ddala tunaaguwangula Oluyimba tayito yalwo baluyita Irene endongo teyakozeseza yo yennyini nyini bula yakozesa ku bigambo ebyalaavu ebyayimbibwa kitaawo naye byataddemu byakyusizaamu akatono kubanga ebigambo byalaavu ebyo tebirinaako bwannannyini buli muntu ayimba ku mukwano endongo ndala ridimu ndala naye bigambo engeri gyabinyola byagala okuleeta byagala okufaanaganamu ate omugenzi ye bayimba babiri kati nabannabiryo baveeyo kubanga teri limane nabiryo kubanga gwali nnyo mu myaka egyo ng'oli nnyo mu kadongo kamuze ndi muto katayinza okugamba muno musinga obukulu lwali nani Oluyimba nabiryo ne Katolo bwabo kati nabannabiryo bavuddeyo yaddidde lwa Diamond Production kirungi tulinawo wa theatre lwa Diamond Production ate kankujjukize ono yabeerako ne Katolo bwama nti yamuyamba kubanga omusajja omutima gwamuluma Katolo bwama yanyamba nze Katolo wamuyamba gwe ndigwe tewamuyamba namuyamba emirundi gyonna buli we yali yanneetaagira wamugwa muvuga nga agende kumujanjaba omutima Katolo bwaba musajja mugagga yalina kati abaana bakozesa ebyobugagga ebyo bye balina bebaza Lunnabe yetalina kitaawe bamuweyo akasente ali kitaawe si muyimbi Lunnabe munyimba zonna z'okulondayo lwa Katolo bwabwe ekyo kakyo kigamba nti yes agenda ayimbe basose mukubira simu agenda ayimbe ate ne bannamawulire balababo teri muntu atankula Ntalo nga bannamawulire of course ate kati tetuli ku kasa Lunnabe yafulumiza Oluyimba bannamawulire fajja kulumba Lunnabe badduse mu maka ga Katolo bwamu ani aliyo waluwulidde ani aliyo akayimba kano kolinde sinnaba nti kaakano bannange baluzzeemu zidaba kyakoze kibi nnyo mwafunyeeyo ki bannamawulire be bayita Lunnabe bamujjako interview kubanga yabayimirizaawo ennaku zino yaliko be bagenda be batankuula Ntale mu baki mu Katolo bwabwe nga mukimanyi bulungi nnyo nti no mu Uganda temuli copyright law mu Uganda temulimu copyright law mulimu copyright law eya YouTube kyobala Oluyimba olwo basobola oddujjayo YouTube nagaisi ate ekolerawo anti ate yekolerawo jukira dino yajjayo Oluyimba lwani gravity eddoboozi ly'omutunzi eya YouTube ekolerawo kubanga nenamma Irene namatovu ne mama Neti Nandujja juzi wano Mariamu Masa yabakuba strike badira jali Luyimba ku jali ne balujjaja naye yafiiriddwa juzi nalupulinga down so kati mu Uganda ebyo tebiri kati ne balo yabagenda bali yako obusente bwe tugende ono gwengendo bawa yaliko n'omugenzi Kato bakolagana ebbanga ddene so ayogera so omwami Obote saa zino ayogera ku musawo nalingenda kumukola ki nalingenda muwaki kakana mwami Obote basaba sente zaffe ez'omutima waayo mmeka gwe nzikusasulire wano gwe ono kamujjemu ababanja mwena sente z'omutima eza Katolo bwamu ono ye kamujjemu gwe waayo mmeka esaawa zino azirina essaawa nzirina mwami Obote agenda kwogeranga ku saidi ya Katolo bwamakozi yakolako naye okumala ebbanga si kyekyo kwata omuzinda sagala kwogera kubanga nakolako ne Dr. Katolo bwama ni mwami Katolo n'omulongo Dr. Katolo bwama Dr. Mbyaki mu Katemba baba kikonfaminga nti Dr. baani abalina okikonfaminga abakulira Katemba befe tukikonfaminze kiwedde tetukiddamu
Abeta simenti ndino omuntu obuvuna. Obadde opita wa bulijjo. Obadde opita wa bulijjo. Kifaananyi kijje. Kakati naye okiwandiikangako nti nali mwebaza. Liri Pazo oluyimba lw'omusajja yaluzeemu n'alutaganjula bw'atyo. N'alunyumisa. Obadde kyatawankanya Irene obwongo. Mbadde nsaba ajjeko microphone y'akadingo. Ijjako microphone y'akadingo nkole. Njijjeko taata. Sabo bebe kola. Jako microphone y'akadingo. Sabo bebe tata, sabo bebe. Kakati kyembadde gezaako. Mwete yakyogera ku olwo. Alwa. Kadingo yali akyayogera. Yayita kyasobola. Kusobola ne bamujjako. Jako microphone y'akadingo. Jako microphone y'akadingo baba. Nakola olwali lwa ntisa. Tulutegedde. Naye olunaku lwatutuuka mu kalenda. Ne balumyusa. Lwali lwa ntisa. Ngenda situkambewo mu Mugida. Tulina omukyala oli. Ngenda kwagala abeere wano. yogenda. Ayinza okwagategera n'okusinga. Mbadde mbagamba. Bino tuseka wano, but these are very serious matters. Ngenda maaso. Especially. It will be serious according to your submission. But as per now, especially at this point. Boy, especially at this point. Check it. Nteekateeka bwongo bw'abantu. at this moment I'm kasopa. Debate. Gwe. Primary omwana ya depending on primary mulabirawo. Kano no muziru oli akujja kubula bwero kigalo. Kano obwo. Wuliriza kati bawo. Nunga nani mukujja kumulamu. Nibadde akana na kunyingiramu galaba byenjogera bya kisiri. Anewerede kadi nyino musumbuwa. Genda maaso. Obaddo Jako microphone y'akadingo tukole. Genda maaso. Mbadde nkugamba. These are very serious matters. Lwakuba tuzitwala lightly. Ekisookera ddala. Rest in peace. Dr. Omulongo Kato Lubwama. Honorable. Rest in peace. Yatulekera craft ennungi. Erimu n'okuba nti kati omuntu omuvubuka nga Liri Pazo awulira nti yandikozeeko neki n'omugenzi. Even in absentia. Echo I think it is good. Yep. And we have to commend it ne tusanyukira. Obuzibu bwokka we buva ku bantu nga balunnabe. Abantu nga balunnabe. Problem weva. They are not respectful to crafts, ku art. Nti ati omusajja lunnabe teyamwadde kitiibwa. Nedda. Benyini they are not respectful mu bintu ebisinga. Sirika. Jako gundi. Jako. Andi onagamba nti lunnabe ayinza obayala. Mpuliriza, anti nkyakugamba. Nga mwabakato muyomba. Nkyakugamba. Banga katolo de yafa. Nagamba kanda bono omulamu. Nabiri taliyo. Simanyi. Like nabiri yafa bawa. I have no information about that. Kansirikira information name. Tejja Malayo. Mbadde nkugamba nti olwokubanga tuli mu mbeera efaanana bweti yafaanana bwenveeko nti olwokubanga tuli mu mbeera efaanana bweti ebizibu ebiva mu bintu nga bino bibanga ebyokusaaga oli kubanga ayagala amawulire bamwogereko biki kati gundi abadde amaze okukizula nti enkudi egenda ekola ki ekendeeza amaanyi nayagala ayingirire ekintu ekirala bino ebintu byetwogerako babimanyi nti buli luyimba olubadde luva ew'omuntu omukulu omuntu eyafedda oluyimba lubadde nga luleeta ebizibu ebifaanana bwe biti copyright gundi jukira gundi bwe bavaayo bana bagundi abomugenzi fide bavaayo aba Paulo Kafero bavaayo kati n'abagundi so kikyengeza so kyengezaako kugamba nti kati omuntu nga Liri Pazo bo bali nnyo wakati mu mawulire baagala nnyo amawulire kati mu kwagala nnyo amawulire bakoleramu ensobi ez'ekisaago okyegedde kati Olubwama ne famire ye tesobola kugaana Liri Pazo
kuddamu Luyimba senga abazze mu nkola entuufu nakusomesa ne nkugamba nakisomesa abantu kibayita copyright copyright is copyright then copyright law is a different thing Babantu which is okay nkugambe waliwo kibayita copyright but waliwo kibayita the law of copyright ochegedde nga bolabe za YouTube example kanjimuwe ajinyumirwe omutimbagano nti gwoji nti buli kintu kyonna kyonna kinako copyright kakibe kifaananyi kyo obako ne copyright nti buli okola production iyo nakatolaba bino betuli mukola wano tugenda kuba ne kibayita copy and the right to our copy kakati the law comes in after naye nabagamba naye kugamba nti ekisookera ddala nga tetunayingira mu copyright law tulina okutegeera what is copyright uliriza copyright law I mean copyright yo nga yo copyright law ejja lwakubanga olina copy and the rights era yejja ku implementinga Uteka mu nkola tetugina mu Uganda which is okay which is okay nti ukola kakati nokasanga ku Facebook awomula osobola mu abira ku Facebook no striking ne bamukuba kiboko nimo mateka toiza mu aga Uganda gakyali sosobola genda ku police kakati lokuba nti obeera ne right osobola genda ku police ochegedde olokuba nti obeera ne right noli yennyini ng'amanyi right nti ekifaananyi kino kya Bukenya otegedde kiba kya buli azaamaanya tekikwetagisa kusooka kuba na tteeka kumanya nti kino ekifaananyi kya Bukenya n'omukwata nga ali katulabe kati ebifaananyi bya Bukenya biriko copyright ng'asiramuka ontegedde ng'ali e Dubai asiramuka atuuya n'asiramuka bw'okifuna bw'oti osooka muweereza kaki kateksi n'omugambo wayi akafaananyi kalina nembali yakakapositinga nakugamba nti waliwo abantu bendagamba siramukangako kaleke akafaananyi ako kankasanze wano nekansanyusa mbategera kapositinga ekyo kyebayita obuvunaanyizibwa because omanyi kopi omanyi nnyini waayo okyegedde bulungi nnyo kati mu obuzibu bwammwe bwaliri Pazo ye olw'okuba ayagala amawulire teyafuddeyo kumanya nti kopi eriko nnyini waayo ate amumanyi ne waabeera amanyiiwo okyegedde bulungi nnyo yandigeze gye twamuziika n'alaba oba tafunayo contact bw'abanga talinayo muntu mulala gwamanyi ewakatolo bwama okyegedde bulungi nnyo so the idea was very simple you have your copy copy eri genda ewakato yogera n'abantu abo olw'ensonga kati ono kyayogerako ekya copyright lo tekirikola omanyi lwa tekirikola ne wani abawo etteeka olw'okubanga abantu bali disrespectful nnyo tebawa kitiibwa wuliriza olw'ensonga omuntu wakola Luyimba lw'engolo kati essaawa eno wenjogerera naawe kakati Oluyimba lwaliri Pazo lwe yayimbye kakati lwo alina copyright nti ffe nyini ffe twejjeko copyright nga twekwasa etteeka siri erisooka copyright yesooka etteeka ne lijja erikwasaganya copyright eriruŋŋamya in fact etteeka lijja kuluŋŋamya nti bwetyo copy bwenebeera olwaleero wenjogerera gundi yabawaayo kakezampo katono nnyo alien skin about copyright gwokimanyi nti yagambako ku bannamawulire nti banna kiryokke munsasule $5,000,000 kunjako ki interview because copy ye ne right agirina ontegedde the law can come later but copyright erina okubaawo kakati ono kyakoze ono yaviolatinze teyaviolatinze etteeka lya copyright ono lyagamba litaliiwo eryo ddo teririiwo ye yaviolatinze copyright yakatolo bwama copy yoli gye yazanyiddeko yes era gye yaviolatinze kati ebyetteeka tujja bigendamu but tekigenda mukosa at last of course already wuliriza wanga ugamba tuyagala $3,000,000 ekibuzo kye bakimbuzisa badde olufunamu ssente mmeka oliziyenoonye kati bagala bisatu fune wadde 10 fa abakozi bajjako microphone nzijeeko nti maliriza nno naawe ebya copyright bino nga bitambula bwe bityo
birina obuzibu obugenda okujjirako nti the future is literally not there. Kubanga fe tugasse ebintu bibiri. Tugasse copyright ne copyright. Kuba kati wano copyright yetaweereddwa kibe eri violated. Ontegere bulunyo. Era kyobola bamuwandiikidde ebbaluwa eri mateeka. Era eri mateeka. Ontegere bulunyo. Goloza bo balooya basiru tebamanyi tewaliwo teeka. Looya yakasoleta omusango niwe bakusanga ngobbi. Ne bakwata. Okuleka ng'olina balooya abalema. Yakuwolereza. Bw'okuleka mugwe. Looya omutegeevu asooka kuyitira mu musango. Nakubuulira ne kyegutegeeza nakubuulira abantu bonna abatta abantu balina babawolereza nga tukimala ekyo liri Pazo ategeka obukadde 3-2 tategekayo wadde 10 tajja butegeka bagenda musonyiwa kubanga tabulina ndi tiimu liri Pazo okyegedde oli tiimu katolu bwamu wuliriza nze ndi tiimu copyright by default ndi tiimu copyright sagala nnyo kugenda mu but the idea is very simple tulina abantu abaffe kigambo copyright kitegeeza copy kitegeeza ati gwe alina original gwabagiinako right nyiniyo kati onagikopizeemu onomuwa olukisa nga tayifunye right aba akoze omusango aba violated the rights zo naye mu Uganda etteeka eryo erivunaana ono kopi yo original yo temulimu etteeka likola ki limuvunaana etteeka lyokoleko erivunaana mu Uganda liri ku social media kwotadde original ki digital platforms zonna ekuba you strike the person there and then gwe asoose kati okumanya bya kisiru gwe kati tuli wano wetulindi gwe nanyini muzindalo guno gwe nanyini kamera kati bintu bino nembifunako copies nensooka nembiteekayo biba bibyo bisaayo kibooka ekwata gwe kati kitegeeza nti mu Uganda tulwane ennyo etteekero likole ki liyite abantu bajayombera ensonga yaddala okufunamu mu kintu kati nakino gavumenti naye kitunulemu nti ddala omwana ono azzemu oluyimba lw'omugenzi ate abaana b'omugenzi tebalina kyebagenda kuganyulwa emuleka adigide alina kudigira kubanga tewali tteeka lyagenda muvunaaniramukibayinza kukola kiri eki kumukubisa strike ya YouTube kujjayo Luyimba teri kirala era abaana bagambye babalujjayo tujja duyimbira ku tikito tujja kududigidi n'ebidongo by'ekyalo kale awulira onaafa obuso bwekiri owulira ofa naye mu mateeka terina ekibagenda mukola kale obutubulamu tujja bulamu kubanga omuntu wabbira biliyoni namba ne miliyoni 7 obuntubulamu buli ludda nakunyuka nazo ate ne mulwanyisa nnyo yatutte 5 kale